Ababaka ba Paalamenti olutuulo olwaleero lwonna balumazeeko nga bakyatunulira ensonga y'ebbago ly'etteeka eriruubirirwa okulungamya ensonga y'abannannyini bizimbe ssaako n'abapangisa. We tuviiridde ku Paalamenti olwaleero ng'ensonga eno ababaka bakyagiriko wabula nga bamaze etteeka lino ne baliyisa. And this law that we are talking about right now is not going to only take care of a section of people. It's going to be blanket across the country. Whether you're renting in Tororo, you're renting in Kotido. The statutory instrument is what gives notice to the public that we have done ABCD. That's why it is even gazetted. That's why some of them are laid here. Now, if you don't want the minister to issue, I don't know who is going to issue that instrument to notify the public that we have made a change. And empower the minister that should there be need to adjust the 10%, then the minister should be able to come up with an instrument. If you want the Parliament to be involved, we could say, with approval of Parliament, maybe the instrument comes here to Parliament. Obuwaayiro obusinga mu tteeka lino buyisiddwa wabula bakira ababaka basooka kukubaganya birowoozo. In favor say aye, the contrary no. Let's have it. Question is that clause 25 as amended to stand part of the bill. Those in favor say aye, the contrary no. Mu bumu ku buwaayiro obusinze okulwisa ababaka ku nsonga eno kuliko akawaayiro ak'okusasuza abapangisa mu nsimbi eza $, nga oluvannyuma lw'okuyisa etteeka lino kati tekyali mupangisa akkirizibwa kusasuzibwa mu $. Obumu ku buwaayiro mu tteeka lino erya Landlord and Tenants Bill 2018 obuyisiddwa olunaku olwaleero kuliko ekyannannyini kizimbe obutamala gongeza za bupangisa. Ng'okusinziira ku babaka nnyini kizimbe takkirizibwa kwongeza za bupangisa kusukka nsimbi ebitundu 10 ku buli 100 mu mwaka. Very crucial that it is one of the core tenets why this bill is before this house. How much percentage can be increased per year by the landlord? And in the bill, we are saying a landlord cannot increase more than 10% in a year. The committee intends to delete this. The proposal of the committee is to delete this. I don't agree with it. Limiting or putting a cap on rent may limit people who redevelop their premises and they want to increase the rent accordingly. So we thought we would leave this to the market forces. When landlords realize that someone's performance on a shop is high, they change the rent. And when we were here petitioning before, we told you that in case of certain buildings that were downtown, the rent had been increased by more than 100%. I want you to look at this provision carefully. What is preventing is the annual increase. This year increased by 10%, even next year increased by 10%. You know, be saying, please, you can't do more than this in a year. Mu kawaayiro kano era kakirambika nti nnyini kizimbe alina okusooka okutegeeza omupangisa ku kwongezeza obupangisa mu nnaku 9 nga tannayongeza okusobola abapangisa okwetereeza. Shall set out the following: A, the amount of the proposed rent, and B, the date on which the increment is to take off. Waliwo n'akawaayiro akakugira nnyini kizimbe okukaka omupangisa okusasula ensimbi ez'omu maaso. Etteeka era likirambika nti nnyini kizimbe takkirizibwa kumala gagoba mupangisa nga talina kiwandiiko kya kkooti. Etteeka lino oluvannyuma lw'okuyisibwa lye lisuubirwa okulungamya ensonga z'ab'ebizimbe ezize zitawaanya abapangisa ssaako ne bakama baabwe wabula nga bangi beebuuza oba lino ddala lya kukola omulimu guno.